Abasajja babiri be bakwatiddwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga kiteeberezebwa okuba nti bano babadde mu lukwe olw'okubba emmotoka z'ekitongole kya NEMA ezabadde mu Parking Station Road mu Kampala. Of course babadde bantu basatu okusinziira ku byokwerinda byaffe babadde bantu basatu. Olw'okuba babadde baagala batwala emmotoka ssatu kati bwe basanze nga waliwo emu omu n'agamba nti engeri gye waliwo emu ze mbangeera zijjayo emu kati ababiri basigala ebweru. Mu bakwate mulimu n'omusirikale Ronald Okero akuuma ekitongole kya NEMA ng'ono ava mu kampuni eya Aska Security Service ng'agambibwa okuba nti ye yaluse olukwe luno. Munne yatugamba wiiki emabega ewedde Nti ki? baagala kutwala motoka. Okera abadde akaligiddwa emiguwa yeeganya eby'okuba mu lukwe kyokka n'alumiriza musirikale munne Amos Mwesigwa nti ye yazze n'ababbi bano. Where is Mwesigwa Amos? No, that is the guy who has been editing. He's the one who stole the flowers at first. The one who has been, and if he was to be here, this vehicle might have gone. Because they wanted to take this vehicle sometimes back. Omukwate omulala ye Christopher Sekamatte ng'ono omutuuze w'e Kajansi ng'ono bamusibye empingu ku stiyaringi y'emmotoka gy'abadde amaze okusimbula. Omuganda agamba nti yafuza alesiridde ate senga nze nkusanze ababbi banziba egundi banziba essimu mu mmotoka. Sekamatte ategeezezza nti yabadde apangisiddwa bupangisibwa omusajja gw'ayise Sadiiti okumuvugira emmotoka eno nga wabula ekimwewuunyisizza olubadde okugisimbula n'akwatibwa. Bo badde tebamanyi kuvuga okuleeta gwe n'emmotoka y'ekitongole bakakasa bata nti yaabwe. Mu kadde kano bano bakuumirwa ku poliisi y'ekitongole kya NEMA gye bajja okuggibwa batwalibwe ku poliisi ya Jinja Road. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.